namutegezaako nti amugendereko ku dduuka amuyambeko ku mirimu gy'oku dduuka lwansonga omwami yali teyeewulira bulungi era omukyala teyali mubi nnyo n'aboogeramuko nga bw'obalabaawo nti agendagenda ku dduuka amubalireko ku stock lwansonga omwami ono yali businessman oba nti yali musuubuzi era bakkiriziganya omukyala amalirize emirimu agende ku dduuka mu kibuga asobole okukwataganya emirimu gy'omwami ng'olwo omwami ye asigadde waka. Era omukyala teyali mubi n'akwata ekkubo n'ayambala bulungi nnyo n'agenda ku dduuka era edduuka yatuukayo bulungi talina makubo makyamu ge yayitamu. Twalondoola omukyala enfunda eziwerera ddala bingi nno byenina mu investigation. Omukyala entambula ze nnyingi nnyo. So era olunaku olumu mukazi wattu ono twamulaba ali wakaawe mu kisenge yeebaseemu wakomawo ku olwo nga budde bukyali. So mukomawo omwami yejja bulungi nnyo olunaku olwo n'agwa mu ntebe ng'alagira ddala nti akooye era obudde bwali bwa misana nga bw'obulabira ddala awo bw'atyo n'ayita omukyala eyali mu kisenge eyeebase asobole okubako ebintu ebimu byamugamba kugambye nti amaka gano gaali ga kitiibwa nnyo era nga babeeramu obaweera ddala ekitiibwa. Bw'atyo omukyala yajja asobole okulaba bbaawe. Wamutegeeza nga bw'otewulira bulungi olimu olusujjasujja n'omugamba agende ku dduuka akuyambeko onfuna. Era bw'abatyo batandika okunyumyamu mpolampola nga n'omulundi guno omwami ono yali ayise omukyala asobole okugenda ku dduuka era amuyambeko engeri gye yali ate teyeewulira bulungi nnyo n'amutegeeza nga bw'ali omulwadde era omukyala n'amugamba kulwaki tewaŋŋambye nti oli mulwadde. Omwami n'annyonnyola omukyala nti ngezezzaako okuguma naye ate kigaanye era omukyala kwolwo olunaku yanenya omwami we obutabeera nti tamira ddagala ate kyobola abeera alwala buli kaseera wabula omukyala yasobola okukkiriza ate ensonga omwami we gye yali amutegeezezza ey'okugenda ku dduuka okumuyambako lwansonga munange bwe baali bajja akamere ak'okulya era bakkiriziganya bulungi nnyo olunaku olwo okugambye nti sezimu ku nnaku ezirenganga ate ezatandika investigation zaffe olwo nga tetunnategeera mazima gali mu investigations zino mazima gali ku mukyala era naffe twakola omulimu gwaffe ogw'okulondoola mukyala ono kussa n'amaka ge wamu. Era omukyala teyali mubi wabula omukyala era yayombamukko oba nye bulunaku olujjukya n'omugamba nti tamalaayo ddoozi ya ddagala ebintu ng'ebyo. Awulire. So omukyala ono n'akwata ekkubo n'akola ki n'agenda edduuka. Ffe twagenda mu maaso n'okulondoola ne tukola omulimu gwaffe era ne tulaba omukyala kwegamba kale bambi ebiseera bye bisinga yabeeranga waka nga talina waka kyakolerawo ky'amaanyi. So omukyala olunaku olulala yeerongoosaakokko ne twebuuza alagawa ng'olwo kamera zaffe ziraba ali mukola ki mu kwerongoosa. Jjukira ng'ovudde ku kamera eziri mu nnyumba mbagambye nti mu nnyumba yammwe nateekayo spy camera zange ng'ovudde ku kamera eziri mu nnyumba waliwo omuntu eyatambuliranga ku mwana muwala ono ekiwulira omukyala ono bamutambulirangako nga waliwo abavubuka baali bawerako nga bana nga bamutambulirako buli wamu gye yalaganga ng'avudde ewaka ekiwulira. Omukyala yeerongoosako bulungi nnyo n'ayambala bulungi nnyo ba investigators bamuguumiise. Omukyala yakwata ekkubo ne yeerongoosaako era ng'alagira ddala nti olunaku olwo alina gy'alagako wabula jjukira nti ba investigators abaali bamutambulirako baali wabweru era nga bamulindiridde balinze okulaba wa gy'alaga balinda kimu afulume era nga lwafulumye luba lwa mugaso. Okiwulira bwe yakwata ekkubo okufuluma yatambula bulungi nnyo mpolampola ate asobole okweyongerayo era nga ne ba investigators baffe we bamutambulirako nga tayinza na kukirowoozaako. Twamugoberera naye mu kumugoberera tugenda okulaba ate agula buleega
era yoyaawo ng'abwegezaamu. Bwe yamaliriza oggula obuleega omukyalo ono kennyini Nakyala yakwata bukwasiku ng'agenda mu hoteri. Era ba investigators baffe baamugoberera bulungi nnyo n'emmotoka gye balina olunaku olwo omukyalo oyo gw'olabye ddala awo mu kamyufu ng'aserengeta olwa ng'agenda mu hoteri ate eyali okumpi awo. Amanche nali ngenza okukola mu lodge kwakolera waneeno. Samusajja samu meeting na mu lodge nali ngenze kukuna musangana eri mu gadde. Labayo wamanya bukakana. Sebo njagala okakane. Njagala okakane nze leka nkulage lekisa kutokola conclusion je sigambye.